Hi guys, welcome to my channel. It's Yoga DJ Baby 256 and I'm back with another video of the channel. So guys, if you're not subscribed, begin to subscribing or commenting or liking. Katero guys, ngenda kubamba banyimiza ku stole je najja mwene nyumba nebyatuukawo ng'okugenda okukola mu ndala. Najja nga 12 October 2019 nenyingira ennyumba eno gyendimu. Mu nyumba nasangamu abakozi bana, abakozi basatu nga nze wakuna, naye ng'oyo owokusatu nze nali agenda omuddira mu bigere, kati oyo owokulala yali ali mu nyumba, kati owokusatu yali alina abaana baali nabo, baali balina ennyumba gye babeerawo, omukazi n'alwala kati ne babaleeta wano, awo ne tubeera bana. Ndowooza oli yamalawo wiiki ng'emu n'agenda, kati nga naye katuuka ebintu byali birungi. Wiki eyasooka, kati wiki eyokubiri ne bantwala mu nnyumba endala nkole. Nali simanyi gye tugenda, just twafuluma obufulumu ne tugenda. Kati bwe twagenda nga tuyingira ennyumba emu, tetwasangayo omuntu n'omu kuba ekisuubizo twali tugenze nakyo, tetwasangayo omuntu n'omu. Kati nga tuyingira nagenda n'ono omukozi gwe nasangawo, nga tuyingira tukola ngera omanyi kwoza dishes, kusiimuula, kwoza binaabiro, nga tumala twagenda okumala ng'omukazi azuukuse. Ne mmulaba yali lubuto, bwe twamala ne tukomawo. Kati nembeera nno nga ngendayo ne ngamba okay, kamuyambeko engeri gy'atalina mukozi. Ate wenatandika omuyambako n'agamba njagala aleeta mukozi, ne ngamba okay, engeri gy'otalina mukozi ate ng'oli lubuto lwali lukulu, ne ngamba kankuyambeko. Saamugamba nze neegamba mutima kamuyambeko, wamala okuzaala nga nkita kuba siyinza kukola mu nnyumba 2 myaka 2 miramba. Kati nga tutwaliriza nga olwalewo enkola y'enkya sigenda nga ngenda oluddako nga mpisaawo olunaku lumu nga nkola. Wayita ndowooza emyezi nga 3, omukozi w'abaana n'agenda kuba abaana baali batandise ebbeerera ddala wano ewaka. Omukazi bambi yamala n'afa kansa maama waabo, kati ne babeerera wano ddala. Kati omukozi n'agenda. Bwe yagenda eby'abaana ne bidda ku nze. Kati awo nga mu nnyumba tusigaddemu abakozi 2 era bwe tulimu kati. Kati awo wayitawo era ndowooza omwezi gumu omukazi n'agenda ewaabwe azaale. Ne ngamba omuntu awo omukazi agenda zaala, omuntu ekintu ky'okukola mu nnyumba 2 akite, kuba nagamba omukazi kasita azaala siddayo okolayo nga tubeerawo awo. Naye nasigalayo ngendayo kuba omusajja ye yalingayo, naye nga ngendayo ne nnongoosa ku nnyumba nensimulawo ku biki nenjoza ebintu, omusajja nga yabeerayo yekka. Kati ndowooza wayitawo ebbanga ttini omukazi n'akomawo nga amaze okuzaala ng'era agumye n'okuguma. Ne ngamba awo kyawedde dda. Bwe yakomawo leero ne wayisaawo olumu, omukyala w'omumaka guno n'angamba genda okole. Ne mugamba lwaki ngenda okukola? N'agamba genda nga mukambwe nnyo. Saamukayanya ne ngamba okay, netandika okukyusa mu mbeera nange. Ne ngenda ogwo ogwasooka, omanyi ngenda mbagamba amazima bye nakola. Ne ngenda ogwo ogwasooka. Kati bwe nagenda ogwo ogwasooka nenkola ngera bye nali nkola, kwoza bintu, kusiimuula, kwoza binaabiro, ebyo nga omanyi amadiiro gaabwe, jasi yo teyali kalina wansi wokka. Nga mala nga nvaayo olulala wayitawo obange ennaku mmeka n'angamba ddala. Ne mugamba lwaki nyina ebyokukola, ne mugamba nyina engoye waggulu, nyina ez'okoza, nyina biki. N'agamba sooka ebyo bireka ogende. Kwolwo nawulira obusungu. Ne ngamba neeka ngende, ne ngenda nenkola, nenkomawo. Ngamba bula nnono omukazi kati we bituuse sikyabisobola bino ebyokukola mu nnyumba 2. Jjukira kati n'abaana bange, ate ebiseera ebyo baali bato naye lwakuba kati bakuze. Kati nga mbeerawo ogwokusatu yansanga eyo waggulu nga nkolola. N'agamba genda ezo zireke. Ne mugamba bula ngenda golola ngoye nenzigalawo oluggi. Ng'ate netandika okunyiigirawo nga nyiiga buli wakyogerako nti genda ewagundi nga nyiigirawo. Kati munnange nga tubeerawo awo, wayitawo olunaku lumu n'angamba twalayo bino ebintu. Kati nga yagalawo emitwala bankwatireyo eri baŋŋambe mbongerezaako ku bintu. Nange kye nakola yangamba bitwale kati. N'agamba nti oyo agenda kugulawo oluggi. Ne nkibala
Nensoka mbeerako dakika zange nga 10 oli nagulawo olugi. Nagenda nenyingira mu nnyumba nenteekayo ebintu nenkomawo nga teri andabyeko. Nenkomawo nengolola engoye zange. Nagamba obyuteyo nti ye. Kati kyaddaaki omukazi ng'akubise nti sinamulaba kasita ebintu obirabye bwe namugamba. Nga babireka bagamba siddayo. Kati awo lwaddako nali ngenda n'awabweru. Nali ngenda wabweru kulongoosa. Nangamba obimaze ogenda nywa caayi oba ogende ewoli omukyala omukolereko. Ndowooza yandaba bane nanyiiga. Nenyiiga nagamba bireke. We nava ebweru nagamba bireko nagende. Kati okuva olwo baana mmwe ndikaweweevu sikyagendayo. Pozi nagendayo olundi gumu yali alwadde nga n'omwana mulwadde omuto. Awo nengendayo just nembeerako awo n'abaana ng'erawo manyi tewagwa mirimu nengezawo awo ku bintu byenasanga okusinga. Naye nga kati si kyekiri awo nti ngendayo sikyagenda era waba ayagala agenda n'omukozi omulala aliwo. Gwe awo nabiwolera. Kati mukwano bw'oba oli eyo nga nawe ekizibu kyekimu ky'olina nnyumba bbiri funa engeri gy'ekisolovingamu nga gwe omuntu. Osooka n'olaba abantu bewamwe beeyisa batya. Wenakikola kino banagamba batya okyuka mpola mpola. We bakugamba okyusa mpola mpola si mulundi gumu n'ogamba sijja bigendayo biki ogenda okyuka mpola mpola. Kati wabaamu amagezi naye agenda asoma mpola mpola ng'owange yagenda abisoma mpola mpola. Kati akimanyi saagala gendayo. Byebino bamukwano ye story engeri gye navunukamu ennyumba ebbiri kati mbeeramu emu neeyagala. Mukwano woba oli eyo ng'olina ennyumba bbiri oba ng'olina ekizibu kyonna abawalabu bakyuka. Ebyo batugamba mbu kyobumanyiiza kyagenderako. Yes kyobumanyiiza ate naawe ajja making sure nti bw'ojja n'otuka mu nnyumba kyotalya togamba mukangezeeko kuba wookirya omanyi ojja kirya emyaka 2 miramba kuba bakimanyi wakiryako kyotakola kyotasobola kukola kireke teweemenya kuba okikola ogwo n'amanya nti ogenda kikola emyaka gye 2 gyonna kyokoze oba obadde weekaka bwekasi oba obadde tekisobola n'ogezaako nolaba nga kigenze ogenda kikola emyaka egyo 2. Waba akugambye ekintu nga tekikuyisiza bulungi mulage nti nze ekyo sikyagala va ku ebyo mukanjira mbikkirako nabo bategeera abantu omulaga kyoyagala n'ekyotayagala. Nze kati abe wange baali bakola ki abe wange nabasalira amagezi eva nze esimu yange mbeera ne earphone mu matu olumu mbasitaddeko na nnyimba nga mbayitako balowooza ndi ku muziki katugeze tugenze eyo wabweru gye tukola ki omanyi twenjeera tulina gye tugenda eyo omukyala nasinkana baganda be bonna kati tubeera eyo bali batuma naye kati bamanyiira bonna bakimanyi nti nze mbasibulira era tebampita bagamba oyo yataddemu Samia tawulira so mbempulira bulungi buli kimu kye boogera. Kati mukwano nawe olina okweyiyiza engeri esoboka okubeerawo ku kyeyo n'omalako nga teweetamiddwa nnyo tokooye teweenyiye. N'ekirala woba nga okola ki ng'okola emirimu mingi olunaku n'obiddamu olina okwebalirira nga gwe omuntu. Osobola ogamba kati kubanze si emirimu egyange gya waggulu egy'oli gya wansi egya wansi sigiyingiramu okugjako nga ekiri eyo nga bamaze okulyawo wogereza ebintu olina okwebajetingira n'ogamba olwaleero nkoze eki enkya ngenda kukola ki naye ogamba nti buli lunaku ogenda kukola ekyo ekintu muganda wange ogenda kutukira mu nnyumba z'abawalabu kuba bwe balaba okola nnyo bagamba okay ono takoowa tawummula namu agenda kuyita weetamu n'okwetamu. Byebyo bannange bagayisi mwebale kulaba mbagala nnyo basweetaati mwebale kusubscribe nga kati tulina abasubscribe 28 bane basweeti mbagala nnyo subscribe okomentinge olikinge osharinge gambako jjajja maama buli alina smartphone gw'obagamba asobola okuba nga subscribinga ku channel yaffe eno tugenda kuba tunyumirwa nga ate wetuyiga wetukola ki byonna mbagala nnyo bamikwano. I love you so much. Peace.